Haleluya. Lunaku lwa ssanyu nga tujjukira okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo n'okusingira ddala eri abo ab'enzikiriza ya Mukama waffe Yesu Kristo, abakkiririza Mukama waffe Yesu Kristo. Sande ey'amazuukira, sande ya ssanyu, sande ya buwanguzi, sande egwanidde okubeera nga ejaguzibwa gye tuli. Sande ey'amazuukira tugamba nti aleluya, nti azuukidde nga bwe yagamba, kubanga Mukama waffe Yesu Kristo yayogera nti agenda kuzuukira ate ne kibeera nga kituukirira bwe kityo. Olwaleero njagala okubeera nga njogera ku lwaki Mukama waffe Yesu Kristo yalina okuzuukira, lwaki yali ateekeddwa okuzuukira. Ng'ogyeko ekyokuba nti lwaki yali ateekeddwa okufa, ekyo si kye ngenda okwogerako kati, naye lwaki yali ateekeddwa okubeera nga azuukira. Era okuzuukira kwe kwakola makulu ki eri ffe abamukkiririzaamu? Kwakola makulu ki? Njawulo ki gye kwaleeta ku nsi kuno? Nti ekyafaayo kino ekikulu ekya Mukama waffe Yesu Kristo okuzuukira okuva mu bafu kyakyusa ebintu bingi nnyo mu ngeri ebintu gye bitambula mu nsi. Singa mbadde njigiriza mu Lungereza nandigambye nti it changed the course of history. Kyakyusa ebintu bingi nga bwe bitambula mu nsi muno. Naye lunaku lwa kujaganya nga ogyeko kuba nti tubeera ne service ez'enjawulo oba misa ez'enjawulo, tubeera ne abamu okwambala engoye empya, okufumba ebijjulo oba oliawo ebitali bya bulijjo mu maka. Ebyo byonna birungi okubikola, naye ekikulu ennyo kwe kubanga tujjukira nti amazuukira oba okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo kwaleeta obulamu mu bujjuvu bwabwo. Yesu yaga nti najja zibeere n'obulamu mu bujjuvu, naye obulamu obwo obujjuvu bwabaawo okuyita mu maanyi ag'okuzuukira. Amaanyi ag'okuzuukira gaalaga nti Mukama waffe Yesu Kristo yaleeta obulamu mu bujjuvu bwabwo. Obulamu obujjuvu nti n'okufa tekuyinza kumalawo bulamu obwo. Obulamu busigala bukyaliwo mu bujjuvu bwabwo yadde nga waliwo okufa. Bwe bulamu obusobola okuyita mu kufa ate ne bweyongerayo, bwe bulamu obujjuvu. Kati okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo kwalaga nti yajja atuwa obulamu mu bujjuvu bwabwo, obulamu obutasobola yadde okutaataaganyizibwa okufa, obulamu obutasobola kubeera nga bumalibwawo oba nga bumiribwa okuyita mu kufa. Njagala okuwa ensonga nga nnya lwaki Mukama waffe Yesu Kristo yali alina okubeera nga azuukira. Ekisookera ddala, bannabbi bamuwandiikako nti ateekeddwa okubeera nga azuukira. Ebyawandiikibwa mu ndagaano enkadde bingi ebyalaga nti Mukama waffe Yesu Kristo kimugwanidde okuzuukira, era ng'azuukira ku lwaffe abagenda okumukkiriza oba bamukkiririzaamu okubeera nga tuweebwa obulamu obwo mu bujjuvu bwabwo. Ebyawandiikibwa biraga, naye ngenda kujja ebyawandiikibwa bitonotono kimu mu ndagaano, byonna ngenda bibawa mu ndagaano mpya. Eby'endagaano enkadde kambireke kuba ye Mukama waffe Yesu Kristo yabifunziza mu byawandiikibwa bye ngenda okubeera nga nsoma olwaleero. Mu Lukka essuula ey'e18 olunyiri 31-33 tulaba nti Mukama waffe yalaga nti ateekeddwa okufa era n'azuukira ku lunaku olw'okusatu. Lukka 18:31 waga nti n'atwala abo 12 n'abaga nti laba tulinnya e Yerusaalemi, n'ebyo byonna ebyawandiikibwa bannabbi birituukirira ku Mwana w'omuntu. Waliwo bingi ebyali biwandiikiddwa bannabbi naye nga birina okutuukirira ku Mukama waffe Yesu Kristo. Byali bikwata ku bulamu bwe, ku buweereza bwe, ku byonna nga bwe bigenda okutambula. Naye ku lwa 32
agamba nti kubanga aliweebwayo eri kubanga aliweebwayo mu baamawanga, aliduulirwa, aligirirwa ekyejo, aliwandirwa amalusu 33, balimukuba enkoba, balimutta, era ku lunaku olwokusatu alizuukira. Nga Mukama waffe Yesu Kristo azingako obunabbi bwonna obw'endagaano enkadde ng'agamba bannabbi baawandiika nti Mukama waffe agenda kuweebwayo eri abaamawanga, aliduulirwa, aligirirwa ekyejo, aliwandirwa amalusu, balimukuba enkoba, balimutta, naye ekisinga obukulu nti tebigenda kukomaawo, era ku lunaku olwokusatu alizuukira. Ebyo yali ng'abigamba 12 ng'abaawuddemu mu balala. Naye ate tulaba nga bw'oba osomye mu Matayo 12 okuva ku lunyiriri lwa 38 okutuuka ku 4, Matayo 12, wano yali ayogera n'abawandiisi n'abafalisaayo nga bagamba omuyigiriza tulage akabonero, baako kyotulaga, twagala tukukkirize naye baako kyotulaga ekinaatuleetera okukkiririzaamu. Ekibuuzo kyali kigamba baako ne kyotulaga kituleetera okukkiririzaamu, naye Mukama waffe Yesu Kristo n'abagamba nti akabonero kagenda okubeera nga abalaga kakwatagana n'ennabbi Yona eyamala mu lubuto lw'ekyennyanja ennaku 3 era n'amaliriza ng'avuddemu mu lubuto lw'ekyennyanja. Kansome ebyawandiikibwa ebyo waga nti awo abawandiisi abalala n'abafalisaayo ne baddamu ne bamugamba nti omuyigiriza twagala otulaga akabonero tukalabe. 39 naye n'addamu n'agamba nti ab'emirembe emibi era egy'obwenzi banoonya akabonero, so tebaliweebwa kabonero wabula akabonero ka nabbi Yona. Kubanga nga Yona bwe yamala ennaku 3 emisana n'ekiro mu lubuto lwa lukwata, bw'atyo n'omwana w'omuntu bw'alimala ennaku 3 emisana n'ekiro mu mutima gw'ettaka. Nga Mukama waffe abalaga nti mu bingi ebyamuwandiikibwako mwalimu ebimu nga bifaananyi ebiraga okuzuukira kwe. Ekimu ku bifaananyi oba ku bubonero obulaga okuzuukira kwe ke kabonero ka Yona oba kye kifaananyi ekikwatagana n'ekyafaayo kya Yona, nti Yona yamala mu lubuto lw'ekyennyanja, bwano baga nti lwalukwata, yamalamu ennaku 3 emisana n'ekiro ng'ali mu lubuto lw'ekyennyanja, ti n'omwana w'omuntu agenda kumala ennaku 3 ng'ali mu mutima ogw'ettaka, abeere mu ntaana ate aveeyo nga mulamu. Kati ye Mukama waffe Yesu Kristo aga nti akakabonero kabamala, kaali kabonero kakulu akalaga okuvaawo kw'obulamu, ate obulamu ne bumaliriza nga bukomyewo. Ekyo kyamagero kikulu, okuvaawo kw'obulamu ate obulamu ne bumaliriza nga bukomyewo okuyita mu maanyi ga Katonda. Kaakati twanukula ekibuuzo nti lwaki Yesu Kristo yali alina okuzuukira. Ekisooka kwe kutuukiriza ebyawandiikibwa. Yali alina okuzuukira olw'okutuukiriza ebyawandiikibwa. Ekyokubiri, lwaki Yesu Kristo yali alina okubeera ng'azuukira? Kwe kukakasa obulokozi bwaffe, to prove our salvation, okukakasa obulokozi bwaffe, to prove that he is the savior, okubeera nga yeeraga nti ye mulokozi, yeeraga gye tuli nti ye mulokozi okuyita mu kuzuukira. Kristo yeeraga eri ensi nti ye mulokozi w'ensi okuyita mu kuzuukira. Mu bikolwa by'abatume essula y'e17 olunyiriri olwa 31 lwe ngenda okusomayo lwokka mu ssula y'e17 bikolwa 17:31 luga nti kubanga Katonda yateekawo olunaku lwagenda okusaliramu omusango ogw'ensonga ensi zonna
mu muntu gwe yayawulamu bwe yamala okuwa bonna ekikkirizisa bwe yamuzuukiza mu bafu. Nti Katonda yateekawo olunaku lwagenda okusaliramu omusango, naye ng'omusango gwo gwa nsonga, ng'omusango gwa bwenkanya eri ensi zonna. Naye mu muntu oyo gwe yayawulamu bwe yamala okuwa bonna ekikkirizisa bwe yamuzuukiza mu bafu. Ti okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo kwali kulaga omulokozi alondeddwa okubeera nga Mukama Katonda gw'agenda okukozesa okusala omusango ogw'ensonga eri abamukkiriza babeere nga bafuna obulamu obutaggwaawo, n'eri abaganye okumukkiriza okubeera nga bagenda mu kubonerezebwa nakwo okutaggwaawo. Okuzuukira kwe kwali kulaga nga kunyweza, nga kukakasa obulokozi, nga kukakasa nti ye ye mulokozi. Era senga teyazuukira n'olunaku olwaleero ensi yandibadde tennaba kulaba ku mulokozi. Omulokozi yandibadde tannaba kulabisibwa, naye omulokozi w'ensi eno yalabisibwa okuyita mu maanyi ag'okuzuukira. Bwe yazuukira, bwe yawangula amaanyi ag'emagombe, bwe yawangula amaanyi ag'okufa n'amaliriza nga azuukidde n'akomawo nate mu bulamu, ne kiraga nti oyo ye mulokozi agenda okubeera nga Mukama Katonda amukozesa okusala omusango ogw'ensonga eri ensi yonna. Naye ate Yesu alina bw'ayogera ku bigambo ebyo bye njagala twetegereze nnyo, nti ye Mukama waffe Yesu Kristo yalina obuyinza ku bulamu bwe, yalina obuyinza ku bulamu bwe ng'asobola okubuwaayo n'abweggyako, n'asobola okufa, ate ng'asobola okubweddiza n'abeera omulamu. Nti si Setaani ye yalina obuyinza ku bulamu bwa Mukama waffe Yesu Kristo, naye ye Mukama waffe Yesu Kristo yalina obuyinza ku bulamu bwe ng'asobola okubweggyako n'abeera nga afudde, ate ng'asobola okubwekomezaawo n'abeera nga mulamu nate. Kino Mukama waffe Yesu Kristo akyogerako mu Yokaana essuula ya 10 olunyiiro lw'17 n'olw'18. Agamba nti Kitange kyava njagala kubanga nze mpaayo obulamu bwange ndyoke mbutwale nate. Olw'18 aga tewali anzijako, teri abunzijako, naye nze nzekka mbuwaayo. Nina obuyinza okubuwaayo era nina obuyinza obw'okubutwala nate. Ekiragiro ekyo nakiweebwa Kitange, oba obuyinza obwo nabuweebwa Kitange, nti Kitaawe yamuwa obuyinza obw'okubeera nga asobola okuwaayo obulamu bwe. Mujjukire nti Mukama waffe Yesu Kristo alina embala zombi, ey'obwakatonda ate n'ey'omuntu. Kaakati mu mbala ye ng'ey'omuntu, era ekyamuleetera okwambala embala ey'omuntu asobole okutuukiriza okufa, kubanga bwe yandisigadde n'embala emu yokka ey'obwakatonda, Katonda tafa. Kaakati mu kwagala okutuukiriza ekyokufa yali alina okwambala omubiri ogw'obuntu, n'alabikira ku mutindo ogw'obuntu, n'asobola okubeera nga afa. Nga n'okufa kwe yafa okubeera nga awaayo omutango oba ekinunulo eky'ebibi byaffe, kubeera nga atununula. Naye wano atulaga nti obusobozi obw'okuwaayo obulamu bwe bwali mu ye, n'obusobozi obw'okutwala nate obulamu bwe bwali mu ye. Kyayogerako wano nti Kitange kyava njagala kubanga nze mpaayo obulamu bwange ndyoke mbutwale nate. Tewali abunzijako, naye nze nzekka mbuwaayo. Nina obuyinza okubuwaayo era nina obuyinza okubutwala nate. Ekiragiro ekyo nakiweebwa Kitange, oba obuyinza obwo nabuweebwa Kitange. Nti Mukama waffe Yesu Kristo mu kubeera ng'alina obuyinza
obw'okuwaayo obulamu bwe, ate ng'alina n'obuyinza obw'okutwala nate obulamu bwe, kabonero akalaga nti oyo wanjawulo, si muntu buntu, naye alina obuyinza ku bulamu bwe. Nga bw'alina obuyinza ku bulamu bwe okubuwaayo, ate n'abwetwalira, ate alina n'obuyinza ku bulamu bwange okubeera nga asobola okumpa obulamu nate, asobola okumpa obulamu ne bwe mbeera nga mpise mu kufa, obulamu bwampa obwo obujjudde busigala nga buwangudde okufa ne buyingira mu bulamu nate. Ekirala ekyokubeera nga lwaki Mukama waffe yali alina okuzuukira, ekyokusatu, kwe kubeera nga Mukama waffe Yesu Kristo yali alina okutulaga nti naffe abamukkiririzaamu tugenda kuzuukira mu ngeri y'emu nga ye bwe yazuukira. Tugenda kuzuukira mu ngeri y'emu nga ye bwe yazuukira, oba mu Lungereza twandiga to guarantee our resurrection, okubeera nga atulaga nti naffe abamukkirizamu tugenda kuzuukira. Bakolinso ekisooka essuula ya 15 olunyiriri ngenda kusoma olw'19 okutuuka ku lw'22 wagamba, obanga mu bulamu buno bwokka mwe tuberedde n'essuubi mu Kristo, tuli bakusaasirwa okusinga abantu bonna. Nga kyerutegeeza nti senga tuli mu Yesu Kristo naye nga teriiyo ssuubi lya kuzuukira, ng'ebyo bye tusuubira mu Yesu Kristo tugenda bifuna mu bulamu buno bwokka, agamba tuli bakusaasirwa okusinga abantu abalala bonna. Olwabiri n'agamba nti naye kaakano Kristo yazuukizibwa mu bafu, gwe mwaka omubereberye ogw'abo abeebaka. Gwe mwaka omubereberye, ey'Olungereza eyogera nti by'ebibala ebibereberye, y'ekibala ekibereberye eky'abo abeebaka. Nga kitegeeza ki? Nti okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo kwali kulaga eyasooka okubeera ng'azuukizibwa nga ye Mukama waffe Yesu Kristo, ng'akabonero akalaga nti n'abalala bonna bagenda kubeera nga bazuukira. Bw'agamba ogw'abo abeebaka ategeeza ogw'abo abafa. 21 lugamba nti kubanga okufa bwe kwabaawo, kubanga okufa bwe kwabaawo ku bw'omuntu omu, era n'okuzuukira kw'abafu kwabaawo ku bwa muntu. Okufa kwajja mu nsi muno ku lwa muntu omu ayitibwa Adamu, bwe yasobya okusobya kwe ne kuleetera ffenna okubeera nga kitugwanidde okufa ku lw'okusobya kwa Adamu. Naye okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo, oyo ataalina kibi, oyo eyatuukiriza byonna Katonda bye yali ayagala, okuzuukira kwe kwaleetera ffenna bamukkiririzaamu okubeera abalamu oba okuweebwa obulamu mu bujjuvu bwabwo. 21 agenda nti kubanga ng'okufa bwe kwabaawo ku bw'omuntu omu, era n'okuzuukira kw'abafu kwabaawo ku bwa muntu. Kubanga bonna nga bwe baafiira mu Adamu, era bwe batyo mu Kristo bonna mwe balifuukira abalamu. Okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo kwalaga nti ffenna tugenda kufuuka abalamu, yadde ng'okufa weekuli, naye okuyita mu kufa tugenda nate kufuuka abalamu. Tugenda naffe kubeera nga tuzuukira ku lwa Mukama waffe Yesu Kristo. Ate era ensonga ey'okuna lwaki Mukama waffe Yesu Kristo yali alina okubeera nga azuukira, ensonga ey'okuna kwe kubeera nga awangula okufa oba nga awangula amagombe, ng'atuwangulira amagombe, to defeat death, okubeera nga awangula okufa. Waliwo ebyawandiikibwa ebiwerako, naye ngenda kubawa 2 byokka ku nsonga eno, ti Mukama waffe Yesu Kristo yali alina okubeera nga azuukira, okutuwangulira okufa, amaanyi g'okufa okubeera nga agawangula. Waliwo oluyimba lutera okuyimbibwa mu lulimi Oluyonaani, naye nga lugamba nti okuyita mu kufa
amaanyi g'okufa agawangudde, nti Yesu Kristo okuyita mu kufa amaanyi g'okufa agawangudde. Mu lulimi Oluyonaani lugamba nti thanato patisas, nti okuyita mu kufa amaanyi g'okufa agawangudde. Yayita mu kufa n'awangula okufa, n'atuwangulira okufa. Bikolwa essuula ey'okubiri olunyiriri lwa 24 luga nti naye oyo Katonda yamuzuukiza bwe yasumulula okulumwa kw'okufa, kubanga tekwayinza kumunyweza. Oba bwe yasumulula amaanyi g'okufa, kubanga amaanyi g'okufa tegayinza kunyweza Kristo. Naye oyo Katonda yamuzuukiza. Lwaki yamuzuukiza? Yamuzuukiza asumulule amaanyi g'okufa, asumulule obulumi obw'okufa, kubanga amaanyi g'okufa oba obulumi bw'okufa tebwasobola kubeera nga bumunyweza. Yabuwangula, yawangula okufa, yawangula amaanyi g'okufa, yawangula amaanyi g'emagombe okuyita mu kuzuukira kwe. Naye ng'okuwangula kwokwo yatuwangulira ffenna abamukkiririzaamu, abakkiririza mu linnya lye, abo abakkiririza mu bulokozi bwe yaleeta. Lugambye nti naye oyo Katonda yamuzuukiza bwe yasumulula okulumwa kw'okufa, kubanga tekwayinza kumunyweza. Ate bw'oba ogenze mu Bebbulaniya essuula 2 n'olunyiriri lwa 14 wagamba nti kale kubanga abaana bagatta omusaayi n'omubiri, era naye yennyini bw'atyo yagatta ebyo. Ye yennyini Kristo yagatta ebintu bibiri, omusaayi n'omubiri. Naye nga lwaki? Olw'okufa kwe alyoke azikiriza oyo yalina amaanyi ag'okufa, ye Sitaani. Okuyita mu kufa yazikiriza amaanyi ga Sitaani, yazikiriza oyo eyali alina amaanyi g'okufa nga ye Sitaani. Olw'15 era alyoke abawa eddembe abo bonna abaali mu buddu obulamu bwawe bwonna olw'entiisa ey'okufa. Nti Sitaani mu kufuga kwe afuga lwa ntiisa ey'okufa. Abantu baweereza Sitaani lwa kumutya nti ajja kubatta, naye kiri nti ne bwe bamuweereza era amaliriza nga tabawonyezza era ng'okufa kubatuuseeko. Naye abantu balowooza nti bwe tutaweereza Sitaani tujja kufa. Naye Mukama waffe Yesu Kristo yazuukira okuwangula, okulaga nti awangudde amaanyi g'okufa, tegamuyinzizza, n'abeera nga awangula okufa ku lwaffe, ffe tusobole okubeera nga tufuna okusumululwa okuva mu maanyi ag'okufa, tubeere n'obuwanguzi ku kufa. Nti omuntu bw'obeera ng'okkiririza Mukama waffe Yesu Kristo, entiisa eya Sitaani ey'okubeera nti Sitaani anaakukozesa ky'otandikoze oba ky'otoyagala kukola olw'okutya okufa, entiisa eyo Mukama waffe yagituwangulira n'evaawo. Y'ensonga lwaki okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo kwakyusa ebintu bingi mu nsi muno, kwakyusa the course of history, engeri ebintu gye byali bitambulamu nga tannaba kubeera ng'azuukira, byakyuka oluvannyuma olw'okuzuukira kwe. Ekimu ku bintu ebingi ebyakyuka oluvannyuma olw'okuzuukira kwa Mukama waffe lwe lunaku olw'okuŋŋaanirako, nti Abayudaaya baakuŋŋaananga ku lunaku olw'omukaaga ng'era ye Ssabbiiti gye baakuŋŋaanirangako. Naye oluvannyuma lw'okuzuukira kwa Mukama waffe ne wabeerawo okukyuka okw'okukuŋŋaana kw'abantu, ne batandika ng'okukuŋŋaana ku lunaku Mukama waffe lwe yazuukirirako, olunaku olwa Sande. Era olunaku olwo bwe lubeera nga lwogerebwako nga olunaku lwa Mukama waffe, lwo lwasigalawo ng'akabonero aka buli wiiki akatulaga nti Mukama waffe Yesu Kristo yazuukira ku lunaku olwa Sande oba ku lunaku olusooka mu wiiki. Mu kubikkulirwa essuula esooka n'olunyiriri olw'10 tusoma nga Yokaana omuwandiisi w'okubikkulirwa atugamba nti yali mu mwoyo ku lunaku lwa Mukama waffe, nga kitegeeza ku lunaku olw'Essande.
ku lunaku Mukama waffe lwe yazuukirirako olw'Essande, nti okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo kwaleeta n'enkyukakyuka mu bikwatagana n'okusinza. Abaali basinza ku lunaku olw'omukaaga nga ye Sabbiiti, Sabbiiti ne bagivaako ne batandika okubeera nga kati basinza ku lunaku lusooka mu wiiki, olunaku olwa Sande. Kati n'abalala boogererako ebintu bingi nnyo ku bikwatagana olunaku olw'Essande, nti oba oliawo olutegeeza olunaku olwa Katonda w'enjuba. Naye aboogera ebifaanana bwe bityo nze ŋŋamba ekiboogeza ebyo kumanya lulimi lumu lwokka nti bamanyi Luzungu ne bagamba ekigambo Sande bo ne bakivunula nti Sanide. Naye bw'obanga oyo olabye ku nnimi endala zonna nga zoogera ku lunaku olwo olw'Essande, teriyo lulimi lulala lwonna lukwataganya lunaku olwo n'okusinza enjuba. Amannya agayitibwa olunaku olwo olw'Essande oba olunaku olusooka mu wiiki, ennimi nnyingi zirwogerako, naye nga bw'oba ogenzeeyo zonna ennimi ezo ziruyita olunaku lwa Mukama waffe, olunaku lwa Mukama waffe, okuva mu Lulatini okutuuka mu Lufalansa, ogenda mu Lupotogiizi, ogendera ddala mu Luyonaani, n'ennimi endala zonna bw'obeera nga ozigoberedde baluyita lunaku lwa Mukama waffe. Lunaku lwa Mukama waffe, lwaki lunaku lwa Mukama waffe? Kubanga lwe lunaku Mukama waffe Yesu Kristo kwe yazuukirira. Lunaku kwe yazuukirira luyitibwa lunaku lwa Mukama waffe, era baalukuŋŋaanirangako okuva olwo. Bw'oba osomye mu byawandiikibwa ebitali bimu, mu bikolwa by'Abatume essula ya 20 olunyiriri lwa 7, tulaba nti baakuŋŋaana ne basobola okubeera nga bamenya emigaati ku lunaku. Ate tulaba ne mu Bakolinso essula ey'e16 olunyiriri olwokubiri, Bakolinso ekisooka 16 olwokubiri, ng'era lwogera ti bwe mukuŋŋaananga nga tukuŋŋaanye ku lunaku olusooka mu wiiki, lwe lunaku olwa Sande olw'amazuukira ga Mukama waffe. Ne Yokaana yennyini bw'oba osomye mu njeri ya Yokaana essula ya 20 n'osoma olunyiriri olusooka n'osoma n'olw'19, era yogera ku lunaku olusooka mu wiiki olwo olwamaliriza nga lunywezeddwa nti lwe lunaku lwa Mukama waffe. Naye nga kiva ku ki? Kubanga Mukama waffe Yesu Kristo yazuukira ku lunaku olwo, ne lukyusa bingi mu nsi muno olw'okubanga Mukama waffe yazuukira. Okuzuukira kwe kwakola amakulu mangi, kwatuleetera obulamu mu bujjuvu bwawo, nti Mukama waffe Yesu Kristo yawangula okufa, yawangula amagombe, n'avaayo nga muwanguzi, kubanga yalina obuyinza ku bulamu bwe, era oyo yalina obuyinza ku bulamu bwe alina obuyinza ne ku bulamu bwange. Nga tujaganya amazuukira gano, sooka weebuuze nti obulamu bwo wabuwaayo eri oyo alina obuyinza ku bulamu bwe ye kennyini, era naye abeere nga yatwala obuyinza ku bulamu bwo, wabuwaayo gy'ali abeere nga yakulinako obuyinza. Oyinza okusalawo ku mazuukira gano n'ogamba obulamu bwange kambuweeyo eri oyo alina obuyinza, eyalina obuyinza ku bulamu bwe, alina obuyinza ku bulamu bwe okubuwaayo n'okubeera nga ate abutwala nate. Kamuwe nange obuyinza ku bulamu bwange, abeere nga afuga obulamu bwange, abeere nga yakulembera obulamu bwange, abeere nga yabuluŋŋamya, nti ne bwe mbeera nga mpita mu mbeera ey'okufa, mmanye mbeere mukakafu nti obulamu bwange bukuumiddwa bulungi, asobola okubukuuma, asobola okubunterekera bulungi, nenva mu bulamu okuyita mu kufa Kristo n'akatono, naye nga tegogamba nti oli mu kujaganya. Naye tukole ebyo byokka ebikwatagana n'erinnya eryo nga tussaamu ekitiibwa Mukama waffe Yesu Kristo, oyo gwe twawa obulamu bwaffe okubeera nga abufuga, nga yabuvunaanyizibwako, eyatuwa obulamu mu bujjuvu bwabwo, tusobole okubeera nga tuleetera n'abalala abadde batamumanyi
nabo okwagala okumuwa obulamu bwabwe. Mbaagaliza amazuukira amalungi, mbaagaliza okujaganya okulungi nga tujjukira ekyafaayo ekisinga ebyafaayo byonna mu nsi, ekyokubeera nti obulamu bwawangula okufa. Obulamu bwa Mukama waffe Yesu Kristo bwawangula okufa, n'abeera ng'awaayo obulamu bwe mu kufa, naye ate n'abeera nga mu buyinza bwe abujja mu kufa, ate n'addamu n'abeera omulamu nate. Mukama abeere nammwe era abakole bulungi.